Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Afdalu salawatullahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusaasira n'ebyengera ku mubaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, oyo gwe yatusindikira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tukyatambula mu kitabo kyaffe ekiyitibwa buku Iqra. Kino tuli ku volume ya 4 nabagamba dda, era nga twatandika obubonero bwaffe obwa tanwin. Tubadde nga tulaba akabonero aka fathatain. Tugenda Sheikh leero agenda kutusomesa akabonero akokubiri aka kasratain. Naam, kano kolaba bakaita kasratain oba kasratan, kasra bbiri. Tegedeka twagamba nti akawansi kabeera kasra, akawaggulu kabeera tanwin. Okitegedde? So kati kano nga omanyi nti kasra etambulira mu sound eya yi. Okitegedde? Eya yi. So nekibeera in, buli kimu kisaako in kasaba kassayo wansi. Okitegedde? So ba unebeera bin, ya kasra nebeera bin. Ta, ti, tin. Okitegedde? Da, di, din. Okategedde? Tugenze wano. Ma, man, mi, min. Wa, wan. Wi, win. Hasida oba hasidan. Kadem hasidan. Hasidan oba hasida nga kyekisembayo ku aya. Then hasidin. Ghasiqan oba ghasiqa oba then ghasiqin. Ogenda oteekako ka in bwe kabeera wansi, bwe kabeera waggulu ne kabeera ka an. Okategedde? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.